kanziremu okukkaatiriza ensonga ey'okukola omulimu ogusukka ku gumu oba okukola bizinesi mu mirundi egisingako ku gumu n'ogigaziya. Nze ndi musomesa era nga bwondaba wano ndi musomesa naye nembeera n'ekiwayi ekinene nnyo eky'obulimi. Kati ngenderedde nga luli bwe nabagamba embeera eriwo mu by'obusuubuzi. Abasuubuzi abasinga twesanze nga embeera yaffe enyigiriziddwa nnyo. Bw'obuuza kati abantu abali mu bizimbe abali mu mayumba ekiri eyo nayo kifumba mutuku. Bw'onoobuuza buli muntu yenna yenna gw'onoobuuza omuntu asaanidde okuba nga ogaziyanga nnyo embeera yo nga bw'osaanye nti kino bwe kiba tekitambudde kino ne kigezaako. Kino njogera eri abantu abakulu abalinako we batuuse abeesobola, naye ate ne nkiyongera okukikkaatiriza nti ate ku baana abato ate kumwe kyalisusse. Ndowooza bwe kuba kwebaka ssaawa abantu abakulu kati tutuuse, nze ntuuse mu kwebaka essaawa 8 n'okuzuukuka ssaawa 3 oba 4. Naye ggwe essaawa ndoze ennene z'olina okwebaka ziri wakati wa 4 ne 5. Oluba okuva ku mulimu guno genda olabe ng'oyiiyaawo akantu akalala yitira ka mobile money ko. Wakati olwaleero ngenda obbalaga ekintu nze kyenkola gamba nga eky'obulimi. Kati kankuwa eky'obulimi. Bwe mwandabira nali emmwanyi nninga azivuddemu kubanga nina emmwanyi nnyingi nga ekale ginene. Emmwanyi n'ensalawo ezimu zikendeezaako kubanga zaali zitandise obutakyanfunira era tezanfunira ku mulundi ogwo kuba nalina emmwanyi mu bifo 8. Kati abantu be nasinikangayo zinoga ng'oluusi bazeenogera ensimbi ne bazeetwalira. Bo bwe bataazinoganga ensimbi ne bazeetwalira nga n'abantu b'oku kyalo bazitwala. Nendaba nga nja kufuna obuzibu bungi nnyo n'abantu. Gwe naasiba abaana b'abantu bameka ku kyalo. Konze emmwanyi awanyowaawo ezindi ewala era natema era nensigula emmwanyi ekazi zaasukka mu 35. Naye era saakiggalawo namanya nti emmwanyi omuganda gw'ayimiridde. Ne neesanga nga ezimu nzireseewo era omuntu okubeera strategic ng'opulaninga bulungi kiyamba. Wakitegeddeko nti kiro y'emmwanyi kati eri ku 3,350 mu kyalo. W'oginogera bw'oti nga n'abazinoga bo bagamba nti mwe mulina okuzeenogera kubanga obubbi buzisuseeko nnyo abantu bayitiridde okuzippa olw'okubanga za bbeeyi nene nnyo. Emmwanyi bwe yatuuse ku 3,350 nange nagyenyigiddemu. Nagenze bugenzi mu nnimiro yange nange waliwo ezinninaanye n'awaka nga nteekako n'abaana nga mbagamba mbalabirire nga batandika kunoga nsawo za mmwanyi. Buli lunaku babadde banoga ensawo 6, 7, 8. Kati tunogedde kumpi wiiki 3 tunoga. Ate nze sizikaza nnyo kuzirwisaawo awo kubanga ne bw'onoozikaza kati nga ffe ozikaza ne bajja ne baziyoolera mu luggya. Kati ekyo byebyokulabirako byengezaako okuwa abantu nti emmwanyi tusaanye nazo tuzeenyigiremu. Kati bw'onoomaliriza emmwanyi ogenda kundaba nti ng'ovudde ku mmwanyi ndi ne mu nsuku mu matooke. Kati omuntu bw'anaakubalira ennyo emmwanyi mutuufu. Naye kati eno ekyalinyisizza ebbeeyi sinnakitegeera oba omuzira gwakubye Brazil oba butiti bwe bwasusse obungi. Kuba emmwanyi ebadde ng'etundibwa 500-600 eno embisi 600 ng'emalira eri ku 1,000. Naye kati okubanga eri mu 3,350 kyewuunyisa. So kisaanye okusanga nga ebbeeyi eyo nejja neekusanga ng'ozirina. Tozitemanga zonna n'ozimalawo. Naye ate tosaanye kubeera ku mmwanyi zokka kubanga emmwanyi bw'ebanga yeekalubye ng'ebbeeyi egudde ate ekitooke kyo ne kikujuna. Kati awo ojja kwesanga kati olaba olusuku lwange lunene, nina ensuku era nze am one of the most proud people in the Central Region. Omuntu asobola okutema amatooke mu lutema lumu enkota 4-5 mu wiiki. Nentikka loole ya Fuso namba, loole namba nengitikka nengireeta Namugongo neyeetambula muno nembeeranga nange ava Embalala. Abagasinga baagakima nga wakaawo. Nange nembalamulira 2 n'ekicweka, 3 n'ekicweka, 4 n'ekicweka.